Ni kama alikosa, si ndio? Walikuwa wanamfuata polepole. Emiranga, enduru, amaziga mu nsi Uganda tebigenda kuggwa mpaka ngaluwa ekikoleddwa olwo bannayuganda n'amawanga agatwetolodde gonna ne tufuna eddembe kubanga ekigenda mu maaso bw'okyetegeeza essaawa zino ampuliriza okwata ku mumwa ngugambe nti oli ku AKTV kati njagala owulya ebigambo bino nga ne General Museveni terumutaliza wamu ne General Muhoozi nga mutabani we ampuliriza bwina amaze okubeera nga afuluma olunaku olwaliro tewali kusattira tewali gamba nti ki Peter Mayiga ampuliriza ebigambo bimwononekedde kyokka nga Mathias Mpuuga bapanze olukwesinziggu bino bitiisa ogenda kwewuunya ayina omutonzi waffe byakola nga byewuunyisa mutabani wa president tabaamu kabonero konna kabwa president ne bwabyesibako omwana w'omusomesa si yakulembera kiraasi omwana wa nannyini ssomero director emirundi egisinga yasemba mu kiraasi mwali tumuleke omutonzi waffe ategekere ebitonde bye sala pressure bwebyo byakusoma wekanga nakulembera eggwanga lino si yasaana odikulembera kuba si yatusinga obuyivu yamanya ani gwanaakulembeza eggwanga ani anaddako lino eggwanga lyennyini yali kulembezaako omusajja ng'amujja mu pittu simanyi pifo pittu namusimba entebe y'eggwanga emyaka egyali gigenda mu 10 tukyabuliddwayo ali tugasa okwenkana ataasoma bagezezagezezzaako abasomyi abalala bagenda mu myaka 4 tebannamutuuka yadde wakati pifo bino byongera obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi wo kakati nno ebigambo maze okubeera nga obiwulira kibadde kiggula luggi olwo nno oli ku AKTV Media Uganda video eno sooka ogimpeera ekigalo kubanga bw'onoogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali egenda kubeera nga emutukako butereevu nnyo olwo naye akimanye tulwanirira ddembe lyaffe omanyi mwerabira mangu omanyi mwerabira nnyo waliwo ebigambo by'enjagala tusooke tulabe tuwulire ampuliriza ebigambo bino bitwale nga bigambo bikulu nnyo kubanga okutirimbula okutta n'okutugumbula bannayuganda mu nsi Uganda ng'ate bakozesa emmundu ezo ennyini ezandikuumya abantu kisusse kaakati n'ebigambo nga bwe mbikubuulidde nti olukwesinziggu olwa Mathias Mpuuga omusajja amanyiddwa nga Erias Lukwago omusajja amanyiddwa nga Dr. Kano Kizza Besigye lwe luno President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwamaze okubeera nga agwamu tuzze twogere enkya n'eggulo nti abasajja bano tubeegendereze nnyo bandibanga batuzannyankuwa jankwekule nga mulowooza byakusaaga kyokka nga ye Mayiga naye ebigambo bimaze okubeera nga bivayo ebituufu byennyininyini engeri gye yatuuza Ssaabasajja ku kaliro engeri omusajja ono gyanjigirizamu Ssaabasajja Kabaka era ng'omusajja ono Ssaabasajja Kabaka ne bwavayo n'awa amateeka n'atuwa oda kaakati omusajja ono yafuukira ddala Kabaka nga bwe yayogerako ennyininyini nti nze Kabaka ow'ebweru ebigambo yali abitegeeza njagala owulira ebigambo bino tugenda okubeera nga tutandikiramu kubanga bannayuganda bangi mwerabira mangu wabula sijja kubeera nga mbakkiriza okwerabira kubanga buli lwoneerabira ebyayita tojja kumanya butereevu bigenda mu maaso kuyamba nsi yo kaakati nze nsumuludde ndina omulongo wase omuluuta nsozi omusajja amala ebizibu ebya buli kkala kasitookona ku nnamba egyolaba eri ku screen tutandise mu ngeri ya bwonyigiriza ennyindo gireeta omusaayi Kirumira agamba singa ayitibwa mu kakiiko konna akatunuulira enkola ya poliisi mwetegefu okugiwaako obujulizi Wali bawaka chiko konna kanonyeza ku police nja kuwa bujulizi wali bawaka chiko konna kanonyeza ku police obukita president kataddewo atajja kateekawo kuba manyi naye alina okuba ne issues ebintu bingi bikolebwa abantu bakola effujjo president your excellency teekawo judicial commission mu police ozule lwaki ebijambya tebikoma bisenguka busengusi ne bive nansana ne bigendako Entebbe nebive Entebbe nebigenda Masaka nebive Masaka nebigenda Bukoma Nsimbi nebive Bukoma Nsimbi nebikomawo Kampala kati agamba akakiiko ka poliisi akakwasa empisa takalinamu bwesigwa era ng'ayagala asimbibwe mu mbuga z'amateeka gy'abavunaanirwa ngenda kubeera mu kkooti temwagalayo balooya ngenda baleeta kuba teriyo muntu mu nsi muno atawolerezebwa kkooti ya poliisi ekimpukumpuku omutakkirizibwa kuwoza wabula agamba singa kabatanda ne kizuulibwa nti teyagizza naye wakuba wawaabira omulimu gwenyiza okuddamu okukola mu gavumenti okujja nga president ow'ekitiibwa yagumpadde nga si mu poliisi okujjawo nga poliisi emaze kuyiibwa paka makatikati gayo okuva ku ntikko paka wakati awo sisobola kuddamu okukola mu poliisi ne bonsibako enjegere okujjako nga poliisi bagiyiye okuva waggulu paka makati ne musigala mundowooza bakopolo abatana decisions bakola
nene bono gamba nti kanewombeeke mbasirikidde mwaka mulamba sibanyega muli mu kibuga bintu bibalema bantu babatta bantu babatema Nansana police ndikwata neggwa yegenze Nansana gaba sente emize gye tulwanyisa obwamalaya bumenya amateeka mubawa sente onazzeemu okusiba ku poliisi nga bwekolagana n'abamenyi b'amateeka fekati police ebeeramu ekya kitatta oyo natandika okumunoonyerezaako 2010 kitatta oyo akakosi kaabwe bakalonkingira wali ku Martin Road 2010 naye nga bannaye mulonkiza akantu kano kakutuletera obutawaana nani kitatta bamusibe era njagenda military nkole statement kitatta mumanyi yakuba abantu nga ndaba abaana ba Century aba safe border agamba ebya poliisi abimaze nga bwe yamala ebbeere lya nnyina era nga kati atunuulidde byabufuzi mundeke ngende nkole ekintu kyempulya ku mutima kati njakwera muna byabufuzi gwe mutannaba kulabako temunnalaba ku muna byabufuzi gwe ngenda kufuuka munjiganye kuŋŋanya byawafaayo kakati nno nga pulezidenti yakamala okusimatuka abasajja bano abaali baagala okumeza omukka omusu ampuliriza nga bw'okimanyi nti mu Uganda bannayuganda bangi nnyo naddala abo abalina profiles ennene abazze nga bakuba amasasi obudde nga buwungeera nga ne General Katumba Amala yasimatuka busimatusi ku makya essaawa zaali 3 ez'okumakya nga ye mujjukira Kaweesa baamukuba amasasi ku makya essaawa zaali 3 ez'okumakya Abiriga yakuba ku ssaawa emu ey'akawungeezi omusajja Kyumira yakuba ku emu ey'akawungeezi omusajja Jjajja Ichuli yakuba ku emu ey'akawungeezi ate nga Minisita Ngora yakuba ssaawa 4 ez'okumakya kakati nno byo nangoma z'okubeera nga obitegeera ampuliriza waliwo olukwesinziggu oba oliawo lw'olina okubeera nga otegeerako osobola okubeera nga omanya nti omusajja Mathias Mpuuga bwe yajja mu National Unity Platform abasajja bajja bamaliridde abasajja balina omupango abasajja balina ekigendererwa kyabwe wabula yebongedde olunaku olwaliro nga bwina amaze okubeera nga afuluma ebyampuuga nga yegase ne Lukwago ne Besigye kakati finally bwino tumaze okubeera nga tumutegeera mukwano gwange ampuliriza abasajja bano mwalabye eggulu akatambi ke nabakoledde ku Dr. Kanokiza Besigye ng'agamba tetuyinza kwegatta okubeera nga tulwanyisa mwami Museveni kubanga singa mwami Kyagulanyi oba Nupu baali baagala okwegatta bandi twegasseeko bwegassi naye baakola kibiina kakati nno gye buwongeredde nga Besigye Lukwago bamaze okubeera nga basala entotto wabula nga bano bagenda kufuna abantu bonna abaali mu DP bano bemulaba bavuma President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abavuma Nupu Babedi Bwanika Baniani Bambwate Kamwa Balumu bonna beekwate wamu bakole ekibiina ekipya ng'era enkola yaabwe bweri buli kulonda okuba kugenda mu maaso abasajja bano bakola ekibiina ekipya kakati nno bano bagenda kulaga nti Besigye ne Lukwago be bakoze ekibiina kakati bano bajje babeegatteko kati mu kubeegattako wali eri mu kubeera nga beesimba okuba pulezidenti bakwate Mathias Mpuuga bamufulontinge abeere nga ye pulezidenti ow'ekibiina agenda obakwatira kadi ampuliriza ebigambo bingi oba oliawo byosaana okubeera nga weewulirirako okakasa abasajja bano twawona bawone enkwezenge zino twaziwona kati kye bagenda okukola okuzza Mpuuga engulu kye kino muwulire wano waliwo okulya n'okukomba essowaani opposition enkadde yonna nga yeegasse bagenda kinkoze bubi vaibuze naye wamaka tugende mu maaso wulira okuzza Mpuuga engulu Lukwago ne Besigye balina okwekutulako nga bakola nnyo okwekutula ku FDC batandike ekyabwe kati ekyabwe kino bagenda kukikwata bakitwale lumu bakikube ewa Mpuuga asobole okuddamu amaanyi mbukakati ekyo kyekigenda okukuba Kyagulanyi ne Nuupu mbunno Besigye ayimirira agambe bw'ati Buganda ye yamukwasa ekintu bebamukwasa bebamu ekintu bebamu amaanyi bulijjo tumubanja okukizza nti kikwasa omuntu era bajja kukola omukolo ani Besigye akwata akati adduke akakwasa Mpuuga
era batandika okuyimba mbukana alagidde mbutu w'empuga akalulu mission aborted mbuno bo ne Lukwago Besigye ne Lukwago batambulirenga wamu kugamba bakolawo ekibondo ky'abafeeri abayiike bonna badde wampuga ababa UIDP buloko bani Besigye nga batambula kulala emu ne Besigye nga wonna we bayimba mbu ekyaseragala kubanga mbwe ekyo kyekyatunda Besigye mbuhaja alagidde kati mbu bagenda kukola omukolo gujja kuba gw'amaanyi Besigye adduke musajja wattu magulu kyagasali musale gagenda okudduka naye ndaba naye ayambala otupale n'abeera bw'ati Besigye wange Besigye va mu bintu Besigye ate gwe Besigye nkula omuntu wenna ng'oli w'amagye omuntu wenna ng'ondinako akalandira oli Muganda oli w'amagye oli mulokole oli Munyarwanda gwe bwenkukuba simala omuganda bwenkukuba ngukuba sikwekubya kuba gwenzenze gwe omuntu yeka gwe baba simwinako kalandira ye Munyarwanda ye basimweguya simwinako kalandira kati bwoba oli w'amagye ng'olina akalandira mu magye oba mu poliisi bwe nkukwata okukubwebwena tonyumiza gaboozi gwe Besigye twesonyiwe kakati byebyo ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka mukakwali eyo bakukuta bagamba mukaku yagambye yi n'osokulaba olunaku lulamba omwana ne bamuletera ebirabo ne bamuletera n'empuuta twaka akantu akatonoziwa n'abantu bakuba olubale ku mutwe nkugambye Lubega mukaku ye bw'alaba ebirabo ebiri emagere awulira naye ayagala bamukuba akagunda akacupa kaguni gwe Lubega mukaku weyitira ebintu byotamanyi Lubega mukaku bajja kukutulako n'okugulu wabule n'omuntu akugamba ati nosole otandise n'okweyitira ebizibu nagamu mwana bamuletedde n'empuuta n'ennengerayo n'empuuta ne bamuletera n'obumyu n'abaana abato aliyo yali mu mawulire naye lwaki Kyagulanyi atujooga nkugambye babuulidde mpuuga ebintu bano abasajja tebaagalangako nsi yaffe bano abasajja tebaagalangako Uganda wabula bano abasajja bulijjo bakolanga kye bakola kulwanirira Mwami Museveni abeere ng'asigala mu ntebe okutuuddiisa okutubuzaabuza n'okulaga nti bakola nnyo okulaga nti bo ebyabo bye baliko abalwana nnyo okulaba nga bajjako Mwami Museveni finally bwina amaze okubeera nga azuuka abasajja bano bye bakola bibadde byabwe nga bo era nga badde balina bye beenoonyeza bo nga bo babadde tebakola ku lwa muntu wa wansi ku lwa muntu wa bulijjo wabula nga bakola byabwe kubeezaawo mbuto zaabwe kusanyusa famire zaabwe n'okubeera nga baweereza mukama waabwe wabula gye bungedde olwaleero nakunyonyole nti omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Bungereza nga bala okubeera nga bamutwala entatinda era bw'atyo ne bamuyisa emmanju ne batuuka okubeera nga bamubuzawo bubuza kakati finally bwina amaze okubeera nga azuuka omusajja ono waliwo n'ebirala oba oliawo byabadde agezaako okubeera ng'akola emabega wa Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabasajja tamanyi era kigambibwa okusinziira ku bwino gw'ogenda okulaba n'ebigambo by'ogenda okuwulira essaawa zino zennyini akatambi kano kennyini ke njagala okuteera mu bannange abantu mubalabenga naye nga mutya abantu si bantu omusajja yayimba ekisolo kye bayita omuntu yali mutuufu kikume ku kikume ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga Ssaabasajja Kabaka yakwata ddamula bw'atyo n'agikwasa Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda ow'omulembe guno omutebi ampuliriza njagala tu onneegatteko nkutwale butereevu mu katambi kano owulire ebigambo bino wabula ow'emmeeme entono bw'obanga otya akatambi kano oyinza okusooka n'obuukawo wano ne weeyongerera ddala mu maaso kubanga bwino alaga nti Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi byazze ng'akola ng'ateeka mu nkola era n'emirimu mingi gyazze ng'akola ye nga ye n'akwata abantu abamu n'abassa mirimu wabula kya nnaku nnyo nga Katikkiro bw'ajja abantu aba bagamba ani yabalagira okukola kino nti Ssaabasajja yasayininga wa kakati nno ebigambo nga bino bw'obiwulira nga Ssaabasajja Kabaka alagidde nti kino kikolebwe ate Katikkiro n'avaayo naga nti kino kikolebwa ng'ani kakati byonna obyewuunya era osigala mukwano gwange onyenya mutwe kangutwale mu katambi okawulire nako tukajjewo tugende mu maaso bw'obanga Omukatikkiro ayimirira ku magulu ga abiri Kabaka n'akwata ettaka
n'aliwo abataka n'ababuuza nti kabaka yawandiikawa kakati kitegeeza guno omulembe era abantu nze sikyakkiriza na muntu yenna agamba nti kabaka talabwa mukamwa kabaka bamulaba mukamwa kubanga nasooka okukirabira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga nga kabaka awadde abataka ettaka wali ku maaso g'olubiri n'abawa ettaka yiika 2 bw'abawa yiika 2 ne batandika n'okukola process ne bagenda mu state council ne bakola biki byonna ne plan ne bagikola Mayiga bwe yajja gye bali babuuza nti kabaka yawandiikawa ng'alibawa ate nga bw'ababuuza ekibuuzo ekyo kitegeeza nti n'ettaka eri yamuteekako olukomera teriyinza kumusanga bwe kimanga kabaka obwakabaka bwa Buganda nga kabaka amaze emyaka 3 ku Namulondo nga tasobola nga wadde n'olunaku n'olubutakubirizanga ku lukiiko lw'abataka ate n'amala emyaka 10 nga tasinkananga ku bataka kitegeeza waliwo ekikyamu ekinene ekigazi ekiteetaaga na kuliisa bijanjaalo mpiso buno obwakabaka bwa Buganda bw'obanga osaanyaawo abataka Buganda oba ogisaanyiza era weebuuza Mayiga akolera kubanga muzzukulu mupakasi w'abajjajja omupakasi asinziira wagambe nti ate b'opakasiza g'obavunaana kooti ya Kisekwa yateekwawo ku nkola 2 oba emu gyemmanyiko obulungi kuteekateeka basika bagenda kwanjula wa Ssaabasajja teteekwangawo kujja kusala misango gy'abajjajja munono bwe kiri kakati kitegeeza ennono baagimenya dda baliwo nga baani wano bakolanga baani ennono ng'ekolebwa kitegeeza ge mateeka agakola ki agateekebwa era neewuunya omuntu n'ayimindeka zeno lagamba nti abataka tobamanyi nga be bakuwa obwakabaka ebika binnansanga 6 n'ekintu byejja nabo bye byatuula ennono ne bigamba nti tukulembere effumbe teryalimu engeye teyalimu endiga teyalimu kakati bika ki by'oba oyogerako oyogera ku ki omwana omuto azze kati ku mulembe guno omutebi amanya ki kyoyogera mu butuufu Buganda esaana kusabibwa Buganda esaana okufuna abantu abaddamu bagiteeketeeke bupya kirabika kati ne mu kaseera kano kyetaagisa ifu tu nono baddemu batuule bakole ennono empya kubanga abantu abali mu bintu ebitambulirwamu ennono tebakyamanyi kye bakola nekibagenda okuzzaako tebakyakikola tebakimanyi bw'obanga omukulembeze gwe bakwasa banno bakulembere emyaka 2 tobasinkana emyaka 10 tobalabako wabula kye bakola bamakinga sure ti wajja ku mukolo guno bagwa kusamba mupiira babakubaawo ekifaananyi okutekuba kusisinkana okutekuba okulabagana kw'omuntu n'omuntu batuulanga bwetudde wano 1-on-1 ne boogeraganya omutaka talinawo jjiji lyonna lyetaaga kumala kusaba muntu kakati omutaka nannyini Buganda ayinza atya atogenda asaba olukusa Katikkiro alyoka agende ewa Ssaabasajja ekyo nakyo kikulaga nti waliwo obunafu obuyitiridde omutaka ataagendanga wa Ssaabasajja mangu yazibikirwa nga yalinga mu ssanga essanga Abaganda balitegeera ate oyo kyakakatamu kabaka omutumira amanye kyagamba oba ye kabaka okusituka agende obubaka butuuke abaka bubaka naye abantu baba nga batuuse ku mbeera ekwata n'omutaka n'omujja mu kika kye ate bano bajiga n'ab'ekkooti ekkooti ya Kisekwa yabajega njiyita yabajega oba abantu abatamanyina kye bakola tegiraba mu makulu wadde akatono kubanga ekkooti senge baddemu amakulu yali badde esala negamba nti mbiro za nkya si wafumbe era ekika kyekyo kaakati nno okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala mu Buganda mwalabe ekyabadde Bungereza ebiseera ebisinga abangi bwe basonga olunwe ekizimba wekyabikira mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati nno Katikkiro nga bakamutwala entatinda mu ggwanga erya Bungereza kaakati amawulire gaagamala gamaze okubeera nga nago gafuluma nga galaga nti Ssaabasajja Kabaka nannyini ttaka Ssaabataka n'akwata ettaka n'aligabira abataka Katikkiro n'avaayo n'abuuza Kabaka nga abawa ettaka abawangaani era yasayiningawa kaakati abasajja bano bulijjo babaddewo nga bakolera mwami Museveni nga balya mu lulime ne balya ne mu luzise nga ffe tulowooza nti bannaffe kumba abantu bano tebabangako bannaffe kubanga Katikkiro ono yali ayimba nnyo ekya Federo nga tanabakubera nga atuula mu ntebe ey'obwakatikkiro wabula ono bwe yafuuka Katikkiro ekigambo Federo kyamuviira ddala mu kamwa era abaana bangi nnyo aba Buganda naddala b'omulembe guno abatamanyi ekigambo Federo kitegeeza ki kubanga ono bwe yajja yakulembeza nnyo ettaffaali n'alisoosowaza era bwe yasoosowaza ettaffaali kakati ebyamasiro awo n'abivaako
ensi n'ebyerabira. Kati abasajja bano n'abalala abalinga bano bazze bakolera mwami Museveni nga balwana opposition naye nga batusiba katambaala okukuumirawo omusajja mu ntebe. Kati Honorable agamba njagala nnyo owulira ebigambo bya Honorable Lutamaguzi. Ebigambo bino bikulu nnyo, ebigambo bino binene nnyo, ebigambo bino bya nkizo nnyo, era bw'obanga obadde ogoberera ensonga ezigenda mu maaso mu nsi yaffe mu ggwanga Uganda toyinza kubeera ng'owakana obanga obuusabuusa bw'oba owulidde ebigambo bino ebya Honorable ono. Ebigambo bye tulaba byennyini byayogera bye bintu bye tuzze nga tulaba bampuuga bye bakola, Batwaha Kagabo, Bashiri Kazibwe, Alan Sewanyana n'abalala bangi nnyo, bampuuga Basegona bye bakola byennyini omusajja ono byazenga ayogera. Njagala obiwulire ampuliriza tweyongere. Kati wano mwami Museveni asanga advantage ekisooka abadde ne bannabyabufuzi abapapoting okuba nti bamuvuganya naye nga bamuyambako okubeerawo. Abadde n'opposition y'abasajja be bafacilitatinga. They pretend n'omulaba nga opposition just mugundi naye nga batuula naye ekiro. Kati Kyagulanyi ajja mu politics wa Uganda ebintu bingi bikyuka enkya n'eggulo. Bano bamwambala masuuti, bamwambala matayi, bamufuweeta luzungu mu parliament ebiseera bituuse nga tebakyalina relevance. Ng'ojja wano ku Radio Simba n'ofuweeta oluzungu ne bakugamba genda olufuweetere maama wo bataatawo ffe twagala kino. Era ogenda kulaba for the first time nga bannayuganda tebakyakubuuza bitabo byo okubakulembera nga mwiza n'okubeera n'eddiguli 10 ne balondayo fuutu soja ataatuuka na mu P7 ne bamugamba okusinziira ku mbeerezi ebizibu bye tuyitamu fuutu soja gwoba otukulembera nga fuutu soja akulembera ne profeso wa ddiguli omuka. Kakati nno ebigambo maze okubeera ng'obyota buliro. Nze Eke Master video soko jimpere ekigalo nkusaba bw'obanga oli mupya ku mukutu guno bambi subscribinga guno gw'omukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka. Bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya America mukwano gwange mbatumiddeko nnyo mwebale kubeera nga mutuyamba mwenna abanyambyeko eri mukadde wange bukyatandika kubeera nga mukwano gwange agenda mu kkoma wali mu ddwaliro ekkulu e Mulago abanyambyeko n'obuyambi mwebale nnyo mwebali ddala kyemukoze Mukama abaddizeewo. Kakati nno mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza komaze okubeera ng'oli ebigambo ya Honorable Lutamaguzi oyo ate eri antama akiikira abantu b'e Nakaseke era omusajja ono nga si wa National Unity Platform si wa Nuupu wabula musajja wa DP Lukulwe era y'omu ku basajja abaasigala mu DP ne basigala mu ensa ne basigala n'embavu nga bali ku ludda olw'omuntu wa wansi. Omuntu oyo anyigirizibwa mwenna mujjukira omusajja amanyiddwa nga Lumu. Kaakati ono Honorable Lumu ye yaleeta etteeka ng'agamba nti Leader of Opposition alondebwe wabula abakubi ba ttooki bamaze okubeera nga bazuula lwaki omusajja ono yaleeta ekintu kino era ng'omusajja ono yandibanga tali yekka ng'alina abantu abalala bamuli emabega abaamusindiikiriza okujja okwogera ebigambo nga bino. Kaakati nno munnamateeka wuuno avuddeyo n'ataputa ensonga eno n'alaga nti ekyo kikafuuwe tekiyinza kubeera nga kisoboka kubanga omusajja ono mwena muze mulaba ng'ajja atambula n'agenda mu sipi n'agenda mu bajjema mbw'abeebuuzako ku kino kyagala okubeera nga aleeta wabula kyannaku nnyo nti abantu bano bonna bagenze ng'asisinkana ebibiina byonna bimugambye ekyoleeta kifu bwe fufululufu ekyo tekiriiyo okuggyako ng'ekintu kino okikoze mu mutima mukyamu mutima mubi kwagala kulemeza Honorable Kyagulanyi kyokka ng'etteeka tetulikolera muntu omu tulikolera Uganda ligiyambe enkya oba Kyagulanyi avuddewo oba waali nga n'omuntu omulala lisigaali mu favoringa. Ebigambo bino bikulu nnyo twegatteko tubirabe nabyo. Peter Speaker omu ye Prime Minister omu kakati kakati abantu abo tewali ayinza bakubako kalulu. President yawangula yabalonda kati n'olwekyo tosobola kukola tteeka ng'ate tigenda kulonda bali abasatu bokka ate n'okola tteeka ezo zirina kuba rules of procedure. Muganda waffe zalina okugendayo n'abagamba bakyuse kuba etteeka lyaggwa kino kyaleeta kigenderedde kutawaanya ekisembayo tosobola kulonda leader of opposition. Etteeka likugamba leader of opposition ali ku ddaala lya bwaminisita kati bw'abanga yawangula baminisita b'essimu bakubako kalulu tosobola kugamba nti azeeko ate ababebe mu kubako akalulu. Kakati saagala tulowooze ku tteeka nga tulowooza nti olw'okuba NUP ye leading opposition enkya kijja kuba kibiina kirala. Tetwagala ate kukola bintu nga bya kito nga byogera ku oyo aliwo tetukolera muntu tteeka. Tuyina presidential system tewabeerawo leader of opposition okuggyako nga muyina coalition mu parliament kati buli pate esindikayo abantu baayo n'olwekyo pate ey'okubiri eronda minisita waayo mu opposition
eyokusatu nayo neronda kati nga DP eronda pate whip kati eyokubiri yo eronda lead bayina namuyita minority leader naye lwakuba bamemba ba parliament bamalaga kuzesa bigambo mu Uganda tetuyina leader wa opposition tuyina minority leader oyo gaya abeera minister wa kibiina ekyazzeeko ekitafunye buyinza era abeera ku ddala lya minister muteeka bw'obanga baminisita ba president awangudde tobakubako kalulu ate toyinza kuddira eyagudde baba bobakubeko akalulu tikisoboka nolwekyo buli kibiina kitwalayo minisita waakyo abaffe babayita party whip owa omuntu eyaddako ekibiina ekyaddako bo bano gwe bayita leader opposition naye mu mateeka agensi yonna babayita ba minority leader nga bwe kiri mu article 108 mu constitution ye Kenya nga bwe kiri mu constitution endala Denmark Greece watandikira ne kugamba ebintu bino si byakutebereza kasitoba ngova mu kibiina kya DP mu kibiina kya DP fe tuli mu brain power titwagala bintu bya busungu bya mbibi na byaki tuba twagala ensonga nga eri muteeka ngegasa nolwekyo government ya kuno erina obuvunanyizibwa okukyusa political system mu 1960 tutwalina ba leader opposition kubanga eyo yali Westminster model Uganda kati eri mu presidential model candidate yazzeeko tatuula mu parliament kubanga talondebwa kuba minister ekyagana beni kiwanuka okutuula mu parliament kyali kirala kubanga system eyalonda teyamuleeta naye yali badde ye leader opposition sibatalingaya kati abantu beerabira ebintu ebyo ne bakozesa ensobi ate okwagala okukola ekintu ekiriwo n'olwekyo muganda waffe amagezi ge tumuwa eno biiru eyokukola etteeka agiveeko naye agende mu parliament abagambi bakyusa amateeka gaabwe kubakolera bo bamemba ba parliament balabe balonda ba commissioner ekya leader opposition si kyaluluziza parliament ekyo kyakolebwa semateeka nga bwagaba obuyinza bwa president bwagaba obuyinza bwa ddako n'olwekyo leader opposition mu system ayina kubanga ye president in waiting mu Uganda olwokuba tulina presidential model president in waiting tabeera mu parliament kati toyinza kubayo na leader opposition eyo inayo minority leader batuma mutume prime minister alese ekyo wa government wa NRM alese kino kati fe minister waffe tumutume kino so oyo minister aliyo kati nga Honorable Senyonyi minister wa NUP kubanga ebibiina byaffe tebiina coalition mu parliament coalition zikolebwa before during an election or even after so singa tuina parliamentary coalition olwo twandibadde ffe abali mu coalition ffe tukola amateeka gaffe ngeri ki gye tulonda mu leader opposition so bino ebintu bino byakutukufiisa naye government ate erabika ebyagala kubanga ye eri mu DP tetugenda kuwerekera muntu yenna tu capture obuyinza bw'ekibiina ekirala tikisoboka kakati nno ebigambo ebyo omaze okubeera nga obiwulira era omaze okubeera nga obitegeera lwaki mbitaddewo nga njagala nnyo otegeere lwaki leader of opposition talina kubeera nga alondebwa bulondebwa lwaki leader of opposition talina kubeera nga akubwako kalulu era lwaki kino kizze kati lwaki tekizze mu biseera byabeerwangako omusajja amayirwa nga Mathias Mpuuga kakati enge effubitizi ekokoberezi obutayagaliza omutima omubi ebintu bino babireeta kubanga Mwami Kyagulanyi yalonda omuntu oyo alemesa abantu bano omugaati gye buvuddeko mu kuziika omugenzi Taata wa Muhammad Nsereko olonga yembaka akiki abantu ba Kampala Central ebigambo byali bingi ebyayogerwa era nga mu biseera ebyo waliwo amawulire agaafulumanga naye nga tegakakasibwa nga gaali galaga nti General Museveni yali ali mu mbeera mbi nnyo ng'anaatera n'okubeera ng'aserengeta ekaganga wabula Mukama n'amusaasira busaasizi omusajja oyo n'abeera ng'asimattuka kaakati nno njagala nkuteremu akatambi kano okawulire omusajja Lukwago yayogera ebigambo bingi nnyo ng'oyinza okugamba nti ono ye muntu wa opposition awedde emirimu era omutuukirivu gotayinza kubeera nga tuvaamu kaakati nno bano bavuddeyo okubeera nga bafulontinga ekibiina ekipya kye baagala okukola mu kifo ky'okubeera nga bakola omukago beegatte ku Mwami Kyagulanyi tulwanyise omusajja baagala kwongera kwetemamu kukola kibiina kyabwe batekeyo bampuuga n'abantu abalala akakundi kabwa ka DP basobole okubeera nga basiba omusajja mu ntebe olwo ffe tubeere nga tweyawulayawulamu abawagizi kati njagala oli ebigambo bino omusajja ono byayogera nga nawe wamma bw'obiwulira toyinza batwagira musajja ono nakumukkiririzaamu ffenna abali wano mbakakasa Kyagulanyi ali wano Lukwago ndi wano General Katumba ali wano Sempijja ffenna tetulina buyinza eyabuwamba ali ku ndiri njagala kumaliriza nga mbasaba ekintu kimu
mulina kale ya green ndabye bendera wano muzikirize malirize bendera ya green njirabye eya nupu weri eya FDC wetuli n'aba independent ndabuli omwata ina kibina wetuli family yetemyemu eri eyawamba obuyinza omu agamba muzeyi tova ku main omulala agamba nti standby generator buli ruchango olwaleero singa taata tabadde ku ndiri yali badde akedde kukwata lino omwana n'akwata lino kati wembasabira naffe banyini gwanga oba oli wa bbulu oba oli wa green oba oli wa red twekolemu ekisinde ebisinde bibe bisatu muzeyi tova ku main standby generator oba MK project n'ekisinde eky'Abannayuganda ffenna tufate nnyayo tweddize eggwanga lyaffe kato wumula mirembe. Bannange kaakati nno ebigenda mu maaso mu nsi yaffe omaze okubeera ng'ebimu obitegeera wabula waliwo akatambi ke nnakolera nenkulaga nti General Kahinda Otafiire yali ayogera ne General Museveni ng'ono ayogera asonga engalo ng'amusongamu era ffenna ne twebuuza kyava ku ki generali ono okubeera ng'asonga mukulu munne engalo ng'ate baali bali wamu bw'ababiri era mwami Museveni yamalawo akaseera kaali katono nnyo n'atambula n'agenda ng'emboozi ya General Kahinda Otafiire eringa etaggwayo ne be yali amugamba alinga ataabimalaayo kaakati nno muze muwulira obutambi nga Kahinda Otafiire ono avaayo luwaatu direct naga nti bantu mmwe nedda abantu ba NRM bwe mutaakomye bubbi bwe mutaakomye bulabbayi obulyake obukenuze ekulya enguzi eno NRM olunaku lugenda kukya abantu batwale nga temulinnya abantu nga banyiiga abantu nga basalawo okusinzira ku ebyo ebigenda mu maaso kaakati abasajja bano bagenda mu nsiko okulwana naye ng'ekyabalwanya balowooza nti Obote yali musajja mubi nnyo atayagaliza nsi yaffe Uganda birungi era nga bano balowooza nti obufuzi bwa General Field Marshal Idi Amin Dada mbu bwali bubi nnyo era kyova olaba bano nga bamutuuma ebintu bingi era ne mu kufa kwe abasajja bano gavumenti eno yalemezayo maiti y'omusajja ono mu ggwanga erya Saudi Arabia era bw'atyo n'aziikibwa eyo ng'emulemesezza okukoma wano olw'ebyo bannayuganda bye bamutenderezaako General Amin Dada bye yakola ebyali ebyamaanyi ennyo kati nga General Museveni akijja kumukwasa ennaku oba effutwa oba ensaalwa oba ettima okulaba omusajja ono yegwezze ng'ayita nti mubi nga bannayuganda bamusuusuuta kaakati noono yalemesa omusajja ono okukomawo ne gye buvuddeko waliwo yunivasite eyali genda okubeera nga eggulwawo nga bagibbudde emmanya ga General Idi Amin Dada omusajja ono General Museveni yagaana okugiggulawo bwe banga eri mmannya ago kaakati nno General Kahinda Otafiire kigambibwa nti ebyamulwanya ne General Museveni bye bimu ku bino byogenda okuwulira wammanga era nsaba obitegeere wabula ennamba ya muzeeyi waswa yoyo omuluuta nsozi kafulu mu bizibu embeera ng'egaanye tolonzalonza gwe bukubi ssimu ebisigadde obimulekere oyo mwami gwolaba mu kifaananyi awo gwensaako olinzeeko ye Kahinda Otafiire awo bannayuganda bennyini okitegedde kati ono alayira folena bambi baalwana nga bamanyi nti eggwanga lyabwe lijja kutuuka akaseera nga lyegombesa kubanga baabuzaabuzibwa nga balowooza nti ono Museveni ye mutuufu bali Obote abakulembeze abaaliko batitokero olutwa baali bakyamu tere eggwanga yaffe ayagala ddikwasa kkubo ttuufu ne Kahinda Otafiire kati emyaka gyalimu agenza okulaba nga Museveni ayagala kujja bukulembeze mu nsawo ye abukwase mutabani we nti Kahinda Otafiire baakubiranga Museveni salute kati ate Museveni ayagala era bakubire ne mutabani we salute Kahinda Otafiire awo wajja obusungu byayogera Kahinda Otafiire tabyogera nga mugwira ayogera olw'obulumi bw'alaba nti bamala ebiseera nga bali mu ttale ne balwana n'abantu ne babeegattako nga basuubira okubeera n'eggwanga eddungi nga kati naye bw'aliyitamu ebinnya abiraba kati ayita buli muvubuka yenna okulaba nga eggwanga naffe tulikwata nga tuliza mu kkuba ettuufu kubanga ba Museveni be yalwana nabo bo tebaali bannansi oluusi naye osanga teyamanya obanga yamanya nga yalowooza nti oli comrade ensi enaatereera naye ate ensi bongedde kuginnyika gweno muvubuka munnanga ali eyo nkugamba ky'omuwala oba omulenzi nti gy'onaakoma okugamba nti nze ebyo sijja byetabamu nkyali mwana muto nkugamba ojja kukula naawe taata wange oba maama wange ali eyawoza nti nze nkaddiye ebyo sijja bisobola nkugamba olesse abaana n'abazzukulu bajja
twetunuulire ffeffe ennyini tulabe engeri gye tusobola okununula eggwanga lyaffe lijja mu buwambe mwe riri okuliteeka mikono emituufu egy'eggwanga lino. Nabagamba nti eggwanga lino tunamala okulijja ku banyonyonsi ba Museveni abafuzi b'amatwale tuddeyo ng'amawanga agaakola Uganda twetunulemu bino ebintu bya Republic biina gye bitutwala oba tewali. Bwe binaabanga tebiina gye bitutwala muleke amawanga bannansi baago beetegeerere kubanga gye tunaakoma okwesiba mu kintu kya Republic wajja kubaera fuluuku omulala nga Foreigner yeyambise bannayuganda abanaaba n'obwongo obutono ng'abaaliwo mu gy'ekinaana era ddemu atuzze mabega emyaka 10. Nkugabulira kino nti buli Museveni olunaku lwazibya nga ye pulezidenti w'eggwanga lino eggwanga lyaffe lidde mabega emyaka 2 tolowooza nti oli muto ne bw'oba muto ojja kukuloozaale ogenda kulekawo abaana. Buli wanalowooza nti gwe okaddiye ogenda kuleka eggwanga lino tokyalina kyofiirwa nkusiba wazaala oyina abaana. Ffenna kino tukirimu lumu paka nga twejjeko olukokkobe lwa Museveni ne famire ye bwe tulibeera obulungi mu ggwanga lino. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ennaku ezo zonna mbadde mbagamba kuba amagye Museveni agenda kutta ab'amagye. Nemba woninga ku kintu ky'okugenda ewa ku bintu bya Nyakayirima bibyo nga bwe nabagamba babigambye embu bya myezi 2 simanyi bigenda twala emyezi 2 simanyi nga boolesa ebyokulwanyisa simanyi region ku region sabi bagamba ebyo ebintu kati ebyamagye byavudde wano simanyi Brigadier General Fred Mwesigwa simanyi katuita Brigadier General ne Brigadier General Franka Kyambadde retired bavudde wano nga beesongola ate abaziisi babanyigidde eyo mbuno bafunye accident ne bafuba. Kati mwe basajja mwe kambabuulire mwe kambabuye mugenda tuukiriza ebyawandiikibwa mu Bayibuli nga banoonya Musa waliwo abaana abaafa Musa teyafa. Nga banoonya Yesu waliwo abaafa Yesu teyafa. Yaggusa kye yali akola mu kunoonya RO ba high ranking officers mbawoninze emirundi mingi temuwulira kati ba brigadier general aba bafudde olunaku lumu mujja kiwulira ate RO tajja kufuwa. Wakati nabagambye abantu ba high ranking officers mwegendereze muli mu kikundi muli bangi babanoonya Katumba Wamala nsiba mbawoninga wano kati mwabafudde temukuba ku simu yange kuba bulijjo tubagamba tokuba ku simu ya Ticha Lumbuye tokuba ku simu yange kuba bulijjo tubagamba nga mulowooza tulimba. Olwalo mbadde njogera n'abamagye mu mabaraks tebamanyi abamagye mu baraks tebamanyi nti bannaabwe babakube Somalia. Era nze ife babiwulira ku mikutu ne tubaweereza n'ebifaananyi ne batandika okunoonya bannaabwe abamu bali mu miranga bannaabwe baafa nga ba intake emu oba nga bali related oba nga ba mikwano bafiire Somalia babitegerera ku ASP ne ku Ticha Lumbuye. Era oba olyawo nga gamba afande soko tuweereze ku bifaananyi byegundi wamaba okimanyi waliwo omuntu olwalira Masaka ankubira esimu n'ambuuza neba n'abantu be Uganda muyina emirembe gwe wize wama kituufu bwebweni bamukuba amasasi omusajja awonye n'okuwona zeebwa okutambula omuntu ali Masaka takiwulirangako mbadde ono n'empulira nga boogera muno bwebweni bamukuba amasasi wama kituufu bwebweni bamukuba amasasi mbadde wano bamukuba amasasi oba bamukubye amasasi
Muba mukubye amasasi. Bali newunyiza abantu be Uganda muyine emirembe. Bannange mwesiimye. Bali abantu be Uganda bamu mwesiimye. Oba muri mu nsi ki? Aba UPDF tebamanyi nti ba brigadier general baabwe babiri bafudde. Nze kambe esonyiwe.